jako akawuwo. Bw'abadde akulembeddemu misa y'okukuza olunaku lw'abaweereza mu Kereziya mu ssaza ekkulu erya Kampala, abeegattira mu Kampala Archdiocese Mercy Servers Association, Ssaabasumba ow'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere alaze obwennyamivu olw'abakulembeze abatakyalina mazima, n'ategeeza nti n'abamu bwe baweebwa ensimbi okujjukira obulimba ate tebajjukira bantu bwe bakiikirira. Ssaabasumba Ssemwogerere asinzidde wano n'ajjukiza abakulembeze bonna okumanya nti amazima gye buva ne gye bwenkana gasigala mazima wadde ng'abamu bajulira obulimba. Abakulu b'abasaserdoti n'abakulu b'ebika okubabuulira byonna ebyali bibaddewo, yeewuunyisa nti abakulu b'abasaserdoti baasalawo okutta amazima. Ono avumiridde n'obutali bwenkanya obususse mu kkooti ensangi zino, n'ategeeza nti kkooti ezimu zisalira abantu abakyamu emisango olw'abantu abalimba okubawaako obujulizi obw'obulimba, n'asaba kkooti zongeremu amaanyi mu ngeri gye ziwulira emisango abantu okusobola okufuna obwenkanya. Ne bababba bulimba obukyagenda mu maaso nakati buli mu nguzi luusi n'emisango gyaffe egy'omu makooti okuwayiriza n'okuwayiriza ssente. Bano Ssaabasumba abasabye obutanyooma buweereza bwa Kereziya wadde nga tebafunayo nsimbi, kyokka n'ategeeza nti obuvunaanyizibwa bwe balina bukulu nnyo nga basobola okubuzimba ne bafuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga. Wekawaka mu mmisa naye ndi bulamu bwaffe tetugenda eyo tubeere nga tuli banyiikivu mu kuweereza bannaffe, okuweereza abalala nga Kristo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza. Ono era abawadde amagezi mu Ekereziya okubeera abeesimbu mu buli kye bakola nga bawa ekifaananyi ekirungi mu bitundu gye bawangaalira. Okumpi ne Katonda n'okuweereza kw'ataliye kituyamba okubeera abanyiivu mu kukola Katonda ky'ayagala. Wonna mu maka tubeere kyakulabirako ekimpisa ennungi eri baganda baffe ne bannyinaffe. Ssentebe wa Kampala Archdiocese Mercy Servers Association Sekiranda Mathias ategeezezza nti ekibiina kino kiyamba bammemba okusobola okukwasiza awamu mu nsonga ez'enjawulo. Okukwatagana awamu ng'abaweereza kituyamba okubasomesa n'ebyobulamu ebyobulijjo, skills mu business, mu bya ssente awamu n'okuweereza mu Ekereziya. Twenyumiriza nnyo era nze nnyinza okugamba nti byentuuseeko ebisinga bivudde mu Kereziya olw'okuba nti ndi muweereza na byonna byentuuseeko biri nti olw'okuba badde muweereza mu Kereziya. Ono era aliko okusoomoozebwa kwe bayitamu kwalambuludde. Okusoomooza kwe tuyitamu nti abaweereza abasinga tufuna obuzibu nti abasinga kasita bakula bava mu kibiina ne batambula ne bagenda. Okwo okusoomooza okwokubiri nti bambi abaweereza abasinga bava mu famire nga tezeesobola, kati abasinga oba oli awo ne batamalaako ne batambula ne bagenda. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Bangi muffe basobodde okufuuka abasaserdoti, bangi muffe bafuuse abasisita, bangi muffe bafunye obufumu obutukuvu era bangi muffe basomye ne bamala